Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange tubale kwekumira ku UG Updates TV makulisaayo nnyo muganda oli ya weekend mwena munna abagenze ku church tubakulisaayo mwebale kwekumira ku mayungano gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga twengako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakati yeno mukozi Kaini Rugaba nga weeri enkola ye ya bulijjo avuddeyo n'ayongera okuteekawo embeera etiisatiisa naddala ekibiina kino ekya National Unity Platform. Simanyi lwaki alemezaamu kibiina kino ekya National Unity Platform naye kyenjagala okutegeeza nti buli woolaba ng'omulabe ng'olina abalabe nga bakwetoolodde ng'ate buli kadde baba bakusonkereza mmanya nti oli w'amaanyi olinako ky'oli mu ggwanga ate ne ky'oli kinyiiza bangi tebaagala kulaba nga kiyimiriddewo. Baali balowooza kizze for temporary kigenda kuvaawo naye bakiraba nga kiri permanent baba bagezaako nnyo kiyuuzayuuza kisobole okuba nga kikkirira wansi ku ddimwa. Bw'atyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye embeera bw'etyo bw'eri naddala ku kibiina kye ekya National Unity Platform. General Muhoozi Kayini Rugaba avuddeyo n'agamba nti bwe twagenda mu maka ga Kabobbi bwe twagenda mu woofiisi za Kabobbi twasangayo enjaga ssaako ne condoms. N'agaba ebintu byokka bye twasangayo. Tayogedde ku kompyuta ze bakonfiscatinga nga bba bakuumaddembe. Ndakomyeko n'agamba nti kati next move yaabwe gye bazzaako badda kugenda mu maka ge. N'agamba nti omuntu yenna yenna anaagezaako okuba nga abalwanyisa bajja mukuba bukubi ssasi bajja mutta bussi. Mukati bagenda kusaakinga maka ga mukulembeze wa kibiina kya National Platform ye movie gye bazzaako. Mwegendereze nnyo waliwo enkwe ezigenda mu maaso ze mutamanyaako oba waliwo kyonna kyonna ekigenda mu maaso. Bano abasajja tebagumbye ku kitebe kya lwa bwereere, tebagumbye ku maka ga Kyagulanyi Ssentamu lwa bwereere, wabula waliwo ekigendererwa. Buli muntu kyasaanidde okwebuuza. So guno omulembe tulina kubeera bakalabakalaba naddala mu ba freedom fighter. Jjukira nti nno ku makya yavuddeyo n'awooninga n'agamba nti nno ekyokuba parade President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayimiridde mu foot soldiers kirihirigu kimanye mateeka. Era n'agamba nti agenda kutta buli muntu yenna anaasangibwa ng'ali mu yunifoomu yonna eya National Unity Platform. Kale embeera eyo gye tuli mu kutambuliramu gwe simanyi Sseruganda olowooza otya ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Ffenna gaa twewaayo baweereza ku buli kintu musobole okuba nga mukitegeera, musobole okuba nga tuba kukiipinga nga muli illiterate ku byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe gwali eyo yonna gy'osinziirira. Abali mu Kenya mbalamusizzaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kutumbuula mayengo gano aga UG Updates TV. Wazira gwe atannatwegattako nkubiriza ogende wansi waliwo ekigambo subscribe obeere ng'okikoonamu obeere ng'otufollowinga naye teweerabira koona mukadde kakuyambeko okuleetera notification message. Twalabye ennaku ezo eziyise amagye ebitongole ebikuumaddembe biguumye ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu era yavaayo n'awandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba naye siri seefu, amagye gagumbye ku nnyumba yange ku maka gange, kitegeeza nze ne famire yange tetuli seefu wadde n'akamu n'akeddagala kubanga kati bamazeewo ennaku eziwera tebavaawo saako ne ku kitebe tetumanyi kigendererwa ki. Gwe amanyi ekigendererwa n'embala za bino osobola okujja mu comment section n'otangaza ku bannayuganda naye nga nze mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.